Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyensaba mugere maaso n'ogyegattako. Olunaku olwaleero njagadde mbalage obumuli obwo, bumuli bwa mukasa, bumuli bw'eddagala lye bayita mukasa. Waliwo munnaffe wano yambuuziza engeri gy'osobola okusimbamu mukasa oyo n'obeera ng'omufuna. Mukasa osobola omusimba bulungi, ofuna bumuli obwo nga bw'obulaba. Bw'omala obufuna ng'oyagala kubusimba, nga gwe yambuuziza, funawo ogenda obusimba kabalawo. Bw'omala okukabalawo buddire nga bw'obulaba, bunyigenyigire mu ngalo. Obumuli omwo mubeera ensigo ezimera eza mukasa, bunyigenyige. Kati bw'obunyiga mujja kuvaamu ezo ezijja okumera bulungi nnyo. Mukasa omusimba bulungi n'amera bulungi nnyo. Bw'otyo bw'olina omumukola ng'omaze omuyiwaayiwaawo w'oyagala amere. Wabadde weebuuza nti mukasa nga talabika nti asobola okusimbika. Mukasa osobola omusimba bulungi, ofuna busigo nga bw'olabye. Eddagala ngezaako nze oddisimba kati olwo lweza nga bw'olulaba, era naleeta nsigo n'enjuwa eruba n'obusigo. Kati ate ako kayitibwa akabba mutima, era nako naleeta nsigo n'enziyiwa. Ate kasita omala okukaleeta obeera omaze bukala ne buddamu ne buloka, ne bukala ne buddamu ne bumera. Kati nga bw'olabye kali akabba mutima kabadde kakulu, kati ate kano kato, buno buvaayo buvi, nako kabba mutima buli mu kuvaayo, kyokka waliwo akakulu ate waliwo obumera. N'olwekyo bw'omuleeta obeera omuleese. Oyo kayayaana, era naye bw'oleeta ensigo n'oziyiwaayiwa, era naye oba omaze omuleeta ajja kukala addemu akule nga bw'olaba. Akabba mutima ko kamerera ddala, era bw'okayiye kaba kangi. Kati nga bw'olabaako kayitibwa akabba mutima, era kangi nnyo nnyo nnyo. Awo we nabuyiwa. Oyo kayayaana. Eddagala eryo lisobola limera bulungi nnyo, gwefuna akapaati wo oyiwe ensigo ezo zijja kuba zimera. Eddagala lyonna ly'obeera oyagala ojja ddisimba ewaka libeerewo. Oyo ayitibwa muweebwa. Oyo muweebwa nga bw'omulaba. Eddagala eryo gwe ky'okola naddala nga toli mupangisa, ng'obadde wazimba olinawo kapaati akatini, osobola okuyiwawo ensigo z'eddagala ne zimera bulungi nnyo. Oba n'oleeta endokwa n'ogisimba. Kati ekyo kiyitibwa ekibwankulata, ndowooza okiraba. Kibwankulata nakyo osobola okukisimba bulungi. Oyo ayitibwa mavi ga mukulu, era naye oleeta busigo n'obuyiwaayiwa w'oyagala amere, abajja kumera bulungi. Ate w'omuleeta oba omuleese. Kati ako oyo nabbugira, oyo ayitibwa nabbugira, era naye osobola. Kati ye nabbugira ofuna akati ka nabbugira k'osimba kati okateeka ewantu nga waweevu bulungi. Nabbugira ajja kumera bulungi nnyo. Ako ka mubiri, n'emubiri osobola omusimba. Kati oyo mubiri ye tatera kufa, amera mangu, jassa okutulako n'oteeka mu ttaka, aba amera bulungi. Lingi weeriri. Kali koolabye kakasoose lunyereketo, oyo naye nabbugira. Oyo nabbugira kwegamba nabbugira oyo osimba kati naye akwatira ddala, ate alandira wansi nga wadda waggulu. Kati oyo yamulisizza nabbugira bwe mbadde nkyakulaga. Eddagala eryo ddungi nnyo naddala. Kati era nabbugira ng'eryo bw'olisimba osobola oddisimba ng'ebimuli, ddungi nnyo mu kugoba ensiri. Kati ako kayitibwa akanoonya. Ako nako nakajjayo gye nakasanga ne nkasimba, kawezezza omwezi nga weekali. Olwo luyitibwa olumanyo. N'olumanyo lukulu nnyo oddusimba ewaka. Ate dda olumanyo terukola muti nti lukole muti nga munene, nedda, kaba katiititi, kwegamba lumulisa mangu. Luyitibwa olumanyo, nalwo osobola oddusimba bulungi nnyo. Oyo ayitibwa kamunye. Naye mulungi nnyo musimba ewaka. Ngezaako obbalaga eddagala eryo lyosobola okusimba ewaka, eriyina amakulu naddala mu abakyala. Kati ng'oyo kamunye mu abakyala nga waakazaala, ovuddemu lubuto, kwegamba embeera ezo nga bw'ozitegeera. Kamunye oyo mulungi nnyo okwoza munda, ayitibwa kamunye. Oddira kamunye oyo n'omugatta n'ekibwankulata n'ettwatwa, n'obeera ng'onywako mpolampola. Mulungi mu kwoza munda. Kati obaako n'eryo ddagala. Kati eryo mu kyalo twaliyitanga ink, bwe twakayitanga. Ekyo kitaffe eri nga bw'okiraba kiikyo.
eddagala kwegamba olina okuba n'ebintu eby'amakulu. Ako ke mbadde nkugamba twakayitanga ink. Bw'okanyiga obusigo obwo buvaamu. Kati eddagala eryo nga bw'olirabye lyonna lyasimbibwa busimbibwa, sigamba nti lyamera awo, nedda. Tusimba lisimbe. N'olwekyo naawe kennyini osobola okulisimba eyo gy'oli. Bwe kasita ofuna obusigo oba ofunye endokwa, simba. Just ofunawo kagaapu katono, kijja kuba kirungi nnyo. Kati nga bw'olirabye lyonna lisimbibwa busimbibwa. Ate kasita olireeta ewantu terisobola kuvaawo, likala bwe liddamu ne limera lyonna nga bw'olirabye. Njagadde mbeere nga mbalaga ku ddagala eryo ly'osobola okusimbako ewaka, kwegamba ery'amakulu erisookebwako mu ngeri yonna, n'eddala gy'eri siribalaze, nsobodde balagako eryo. Ndibalaze olw'ensonga nti waliwo abadde abuuza tosobola okusimba mu kasono n'amera n'omubeera naye ng'omulinamu bungi. Omusimba bulungi nga bwe nkulaze bw'olina omusimba, osimbe n'eddala ery'amakulu. Ojja kulaba nga limerera ddala bulungi nnyo. Kamba WhatsApp namba yange osobola okumbuuza, nja kwongera okunnyonnyola. WhatsApp namba yange eri 0777873401 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kye mbasaba mugende mu maaso n'ogyegattako, mbeere bulungi, mweraba.